Yes mugamba mutya bana Uganda mbaletedde omusajja akyasinze okumanya ejube mumanyi bulungi nnyo gwe nakyaza wano amanyiddwa ennyo mu kutyobola bana Uganda atuvuma abasajja mbutuunya atyobola ba house manager mbutasobola ku discussinga na ba house manager mbwani awa essimu ba house manager tebalina kuba na simu omusajja ono mumulaba omusajja ono yabeerako n'ejube emyaka egisukka 4 era banji bali bamuli commendinze a jump facts about ejube banesize bakwesize sebo okitegeera ne bakusindika twagala weyanjulira abantu naye nga tonne yanjulira abantu twagala abantu bamanye nti nno bwoba oyagala okumanya stories eziddako subscribing ku Rovini Media bwekiri nyiga notification button YouTube channel ku YouTube ku TikTok kwetuli ne ku Facebook weyanjulira abantu tugende maaso kwabya ejube amanya neddobozi mpitibwa Dr. Henry abasinga amanyi nga Henry Satwa bwenkasaka kuba bakitegeera ne Mase naye abakitegeera mpozi gwe goyitanga ejube original name ye Mase ye Mase ekyo nga mpulidde kipya kati kyova naze nkuwesole wa Mase gwe manyi nga ejube erinnya alijja wali soundinga nga eriva mu West Africa era nakimubuuzaako yes era gyava naye njagala nnyo artist bwayajja artist akwe passport ye oba ID ye olabe ekituufu omuntu kwogera naye either muna Kenya mu Sudani muna Uganda oba mu Zimbabwe kuba omuntu aba ne ID oba ne passport eraga omuntu gyava ekyanzijeyonze kulaba na Uganda bannaffe abatyobodde nnyo ddala ab'obuwala bakadaama abafuna sente zaabwe abalina emirimu gye beekolera balina ne visa zaabwe so n'alaga nti bannayuganda tebategeera tasobola kubaagala baavu bakopi ate nga si kituufu so omuwala gwe boogerako kutereeza munnayuganda bakitegeera okuva n'olwaleero Mase gwe mumanyi nga ejube munnayuganda awedde emirimu ayogera Oluganda naye nga bwe namukyazaako ku Rovini Media yandaga nti tagenda kwogerayo yadde akagambo n'akamu ak'Oluganda kyokka we nali mubuuza ebibuuzo ng'alinga reacting body expression ng'eringa eraga nti kyenjogera mu Luganda akiwulira gwe obubaka buno obukakafu obujjawa nti munnayuganda kati lakuba nti setegese bulungi kulaga bimukwatako naye maini na passport ye muze nnina mu simu yo olunaku lwe yajja okusula ewaffe mu bed space esatwa yampaako akatabo ke mukebeere visa ye nga tonogenda ku visa ye osooka kusisinkana ejube mwaka ki kati Mase namusinkana 2021 yali December yalina munne ennyandi yabiddeko naye yali muwala yasiba jja bonna nga bagala katanda butanda kale mu bed space yange esebo ne bajja ne bafuna obutanda ne mwana emyaka gyali nga ndowooza 2021 22 mpaka lwe yaggwako nga mwasula mwene ebbanga ddene so oyo omuwala gwe muyita ejube munnayuganda njagala okukerifalinga kibeere nga kiri open alekera tuyisaamu amaaso ye bawakana si munnayuganda yave yajje nja kukomawo n'obujulizi obulaga nti munnayuganda ndeeta akatabo ke ne visa kuyajjira omukyalo oyo abadde nga ku podcast z'aba West African nga balinga era abamukako okwogera ensi ye naye nga finally amaliriza agamba munnayuganda era nga naffe bwe nga naawe bw'okyogera naye ate ffe wetumukyaza tayagala kwogera Luganda agamba si munnayuganda yes just njagala muchallenginga bw'aba wakana si munnayuganda ajje ne ID ya state mwava oba ensi gyabeeramu panga kati nze nina ID yange eraga nti ndi munnayuganda yajje atugambe nti si munnayuganda era wansi bweti ayite ID ye oba passport ye okitegedde oyo munnayuganda mwennyini awedde emirimu lwaki agenda maaso nga Uganda wansi to that extent ng'ate munnayuganda tukimanyi bulungi nnyo ensi gy'ovaamu ekuba ku mutima n'abantu owulira nga toyagala muswale eri abalala lwaki agenda maaso n'okudisrespecting abannayuganda to that extent golowooza kiva ku ki no kati Mase ebbanga linamala naye emyaka 2 n'ebbanga erigwamu yabeeranga nnyo n'abasajja ababogo Abanigeria abakamyuni bannagana olw'ensonga nti ebbanga linabeeranga naye nga takola kati ng'abantu abo baagala nnyo Munnayuganda nga yakulako bulungi omuwala alina height
ayogera bulungi by then nga ayogera bulungi yekolako kati nga bwe kimba muwakiwe era nga takola kati tovala abantu buno obudde abadifendinga nnyo bamubeerawo nnyo mu kaseera kali okitegedde nga buli kimba kimuwa ku bwereere nga takola oba okitegeera nga tuvudde mu covid akaseera ako mulimu giweddewo nga takola so bamubeerawo nnyo just nti tovala abadifendinga nnyo n'okumwojesa akasente na Uganda beri nga abono n'erinnya ddala bakadaama bina videos okwogerako oyogedde ku ssente kyogamba programu ezo zaabaako ez'aba West African asasulwa okweza attending oba okurepresenting abana Uganda ku ezo podcast nga bwe mmanyi Mase oba Ejubela gwe mmanyi nga Ejube takola programu ya weerere alina okuba nga asasulwa ndi sure bamuwa ssente okakasa nange namusasula olina bwamuwa n'otakingamba kati n'olina bwamuwa ssente either ezimuleeta oba ezimubeeramu nga ddayo kubanza kyemmanyako kimu yali after money nga buli kimu yakulembeza ssente ate mu mawanga amalala kwafa na Uganda ema nkwagadde nga nkukwana oba nga nkwagadde naye mba sikwadde ssente mulundi ogusooka kuba ngoba mukyala wange era jasalaga kimuntu agenda omuwa ssente akole byayagala abezeewo obulamu bwe exactly ebbanga eryo lyabeererako naawe mu bed space yo yali asasula bulungi nnyo ssente ze ezeekusula ekituufu kiri nti yampanga ssente buli mwezi kumala emyaka emeka 2 era simubanja but nga omanyi era byabeeranga mu lusi ne zidireyinga ekyo kibaawo buli omu kuba nali closed naye nga twogera so Mase nze kyasige mugezi genso omuwa akatambi akakyuse kubanga bagenda namujjamu obwesige n'abadde baso omuyambe waka bagana omuyamba ate olwedde nga balaba kuba na Uganda banne ate bakadaama abafuna akasente kabe byakola mu biyumba so amagezi gemuwa akagenda just nga abaswaza akole kintu kimu just akole content we atava mu Uganda munne mu Uganda wedde emirimu lwaba wakala mu Uganda nze nakumoto ku live yo ku TikTok yo yakuja ne passport ye omuntu gwowangadde naye emyaka egisukka mu 2 kitegeeza mubadde mukolagana mwemanye ekisusse kyekikujjeeyo okugamba nti omukyalo ono kamwabye ekisooka kya byonna oyo omwala yeewakanye si Munnayuganda kyakubiri wamugamba omukwata mu ngalo embasa erabidde n'agamba sikwata mu ngalo oli mukyafu kulaba nnyabo can I shake your hand? Did you wash your hands? Bannayuganda temumanyi luzungu na Uganda muli bakyafu temugaba ssente bakadaama temuyina ssente sinza kola nkadaama neŋŋamba nedda nze Uganda mumanyi bulungi nga Mase Munnayuganda njagala kisi mukyalenjinga atubula ekituufu waba tava Uganda avaawa era mbega akatabo akajja akalaga nti ava Uganda naye nga si Munnayuganda so just njagala mukyalenjinga yajje atugenza si Munnayuganda nange nveyo mu challenge yes Ejube bwoba otulaba wano tukozesezza Luganda simanyi oba olumanyi oba tolumanyi naye bwoba olumanyi nga bagamba nti oli mu Uganda twagala bino jjo biproving tugende maaso ogambye watandika okubeera naye mu 2021 mwayawukana mwaka ki yali kwali mwezi nga gwa 9 2022 nga guggwako gye emyaka almost 2 mwayawukana afunye omulimu ng'agenda kusula oba mu kiyumba something like that oba nga alina omulimu ogw'ebbeeyi gwafunye no yagenda okwawukana bayithawe katika nkubi amazima Mase okuva ewange teyavaawo nga tukanyiza wabula waliwo omwana eyajja ewange kati Mase nga gyalina okugenda okukola mu Bapakistani apart-time banyambala white ne black nga wogenda okukola mu kizimba olina okuba ne ID okay teyalina ID by then obudde siri sure naye teyalina ID by then kati Mase yakwata ID y'omwana n'agitwala gwe mubeera naye gwe muwangala naye mbedi kiranti wange okay so kati kiranti wange yampita nang'aba nzibeko ID nemugamba yabuze ite nanyola bunyi nga yakoze eki kati ate Mase obusubu bwe yakola yagikwata n'agenda n'agiwa mukwano gwa agitereke kati mukwano gwe yagikomyayo waffe mu bed space nemugamba wajja nti yakoze eki yagimpadde Mase nempita poliisi sebo poliisi nekwata Mase nayo
n'abagamba munsonyiwe biki musanga kasofunye ID yo tukite kankubuuze ID yagijjawo nga banzi be of course ya banzi what yagisaba oba yali agenda gikozesaako ku kalimu gye yali agenze agikomyewo nga omanyi bed space nti basolo baza ekitunga kibuze siyakwata ID ye n'agiwa omwana agitereke naye ate gwe yagiwa n'agizza nga ategedde nti yaffe nga nyewa yamumanyi kayate gwe yagiwa natugamba yakoze eki yagimuwadde n'ennumba mu maaso mu direct ne poliisi nemuyita nga weeri nemuteeka munda n'atuwa ID yaffe era poliisi nemuleka nemugamba isoke toddamu kikagenda weeyiye bwatu bwave wange kwegamba Maso ono kuva dda muntu si mwangu nnyo ayagala nnyo ebintu by'emivuyo just no mase nza amagezi g'ensolo mu oba endayoko kyali just tali mulambula okufumba bintu bye nti yakwata ID yo n'agitwala ayitereke aye ne bagizza kati mu kugizza n'aswala n'aweta n'agenda era we yava n'ava ne mu ssatwa okitegeera naye kuva mu ssatwa ng'ate amaze ofuluto lw'omusajja omulala era oyo golaba ayina omwana Mase ayina omwana naye omwana gw'ayina siwa munnayuganda munnaffe bannayuganda bannaffe kitegeeza ovalaba nti atukuba osoose n'otugamba nti ogambye nti okuva ewuwo yali afunye olubuto lw'omusajja omulala sooka oyogere ku musajja asooka nga tonnayogera ku musajja omulala nze Mase ebbanga ina maana naye sabulako na boyfriend nti just boyfriend wabula yabanga n'abantu be kati yembooza so gikuwa obulungi sajja bamuyita Saamu ndi munonyako ne mulanda ajja kuwa history Saamu ojja kumpe namba ye Saamu oyo Saamu bamuyita Saamu Satwa yalina ebifaayo ebisinga ku Mase oyo nti Mase yava wange nga amaze okukuba ID n'agenda bwe yava wange nziramu siŋŋaana Mase ng'ali ki lubuto n'amaana n'azaala n'okuzaala era omwana gwe yazaala nga si Munnayuganda okitegedde naye nga asaba obuyambi ffe baagala tetukola ki tetumuyamba tetumwekoga luzungu natusaba ate obuyambi neneebuuza ate omuntu gwavudde waffe tetuzaddeemu lwaki osaba obuyambi ate nga okomyewo so jasi omwana alina ekizibu ogambye nti we yabeerera ewuwo yali talina byogera kitegeeza yali takola laba ate ayingidde mu mbeera ey'okufuna olubuto tukimanyi bulungi nnyo buli muntu yenna bw'abeera mu mbeera eyo aba yeetaaga financing obuyambi yabujjanga mu bannayuganda essaawa zino baavuma okukamala bassa wansi exactly ffe twamuwanga ssente n'ekyokulya n'ekyokubeezaawo omwana sola empanvu eyo omwana just okuba nti just emutubikkako omwana yamulinga amuteekanga okugamba nti baba mulunda emisana webeere naye mbalina weebali ekiraga nti mumanyi nga ogamba nteekawo omwana onaku ne mukime kawungeezi nawe weebali era so okugamba nti yamuteekanga wano nga kawungeezi amupiikinga naye ng'omwana si we waffe ejjukira yes naye nga tamulese wani wammwe tumukuume ffe baavuma kitegeeza omuntu tasobola bulungi mbyayogera so just muchalenjinga ayite omwana tumukere wabanga waffe alina omwana oyo tetujja kumugendamu nnyo kubanga topic specifically si ya mwana naye okakasa ddala omuntu oyo gwe yali abeera naye oba gw'osuubira nti yazaalamu si Munnayuganda dira mu 10 babanga Munnayuganda amuleeta osaudira mu 12 Mase aleeta omwana oba bebi we oba omuntu gwe yazaalamu omwana nga Munnayuganda ffe bavuma ababi naye nga ate twamusuzanga netumuwanga n'ekyokulya ffe bagamba nti tukola ki tetuyamba tuli babi tumanyi luzungu just abalina ekizibu bannanga abatulaba ku Rovin Media ono omusajja bamuyita Dr. Henry Satwa yes omusajja ono mumanyiiko twakolako ffenna simulonze bulonze era bwe nalabye nga message ziyitiridde za commentinga ku videos zange neŋŋamba lwaki omukulu ono simuleta twogere nga alabika omuntu amumanya ekisusse kati olaba nazzeemu kusiŋŋaana mu Mase gwadde mwezi gwa 2 guno omwaka 2026 ku Toyota building chekera wasula ku Toyota building yani mumusinkana natogera Luganda oba kitegeera Munnayuganda ayogera Oluganda omwana we waka
N'ekinuma kiri ekintu eki bannyinaffe abayisizaamu amaaso baganda ffe abasiza ku ttaka topiki zitambudde eyo nga tuli abaavu tetuyamba tuli banaku sibatuunya kale mwana alina statement gye yakola n'agamba nti kati Uganda njogereko kyekirungi njogereko nti tuli abantu mbu tuli baseze eri abantu abali abantu bannaabwe bwato bwe yagamba Uganda talina kyajogerako kirungi olaba alina okuba proud n'ensi ye kubanga japagejwa agenda omumuzeera nti just bino byonna byakola bigenda mutuuka amaaso bimufukira ekizibu kubanga bagenda mumuzeera kanze musinga ne muyita ku kkubo ngenda mubuuza ko yampisa amaaso luddawa ku kyeyo just nze mu challenginga yaveera agambe nti simuna Uganda nze ngenda kujja wano n'ebyogera bye baba agamba nti simuna Uganda bannange programu netabuse bannange tubalisa gamba ne tubasaba mu subscribing ku channel ya Feno twagala tubalete tutera kuleta no program zizimba guno mulamwa twa diverted by that girl okuvanyuma lw'okumukyaza nze kenyini nampisaamu egaali bannange nagano okukwata mu ngalo so subscribe nyiga subscription button yes genda ku TikTok to following to liking ku Facebook video zaffe tuziteekayo kakati olowooza mu mbeera eno abannayuganda baavuma oba bassa wansi ng'atebe bamuwa obuyambi gwe woba munnayuganda singa aba asanze omuntu ejube omunnayuganda yenna asobola okukola omukwano kw'ejube essaawa zino buno budde kyensobola okugamba kati abaana abasinga bagala kulekerawo n'okuyamba munnayuganda munnaawe nga mbasambadde gunetaga nti ndi munnayuganda nga sogera Luganda olwamumaaso ebyakola gemuyitanga ejube nti asiza na Uganda wansi na Uganda oganda okuyamba si kizibu oba si kibi bati mu ngeri ki oba kitegeera muna Uganda omuntu asobola okujja n'akuyamba nga tamanyi nakwebuuzaako naye bala abantu balaba akuyamba alina ekigendererwa ow'ensi endala nti akusuubiramu ekintu ekyo kyogenda omuwa nga afuta okuyamba naye ffe bwe mba nkuyamba sina kyema nsuubira kumpa oba kitegeera naye kyakola nti afiiriza ne banne abalala abalinga ye abala abagala okuyambibwa okubasuza okubaliisa n'obawa omulimu kubanga alaga nti Bannayuganda babi tebalina makulu gyali ate nga yensi gyavaamu oba kitegeera kyase kisinganza okunnuma ejube bw'omulaba nga yepresentinga nga high class exactly tatambulira mu metro bavuga muvuge in fact yaba avuga ayina ba manager bahandolinga business ze yabiŋŋamba nze personally ejube high class nga bwayogero banga bwalowooza okubanga alabika ndowooza ekigambo high class tukireke kiba kinene just kyensobola okukakasa nti tasobola kwebeezaawo ndowooza mubulamu bwa bulijjo nze nga nze kuba mumanyi njogera n'omuntu gwe mmanyi nti omuntu wana high class ye muntu akola nga alina omulimu si bwe kiri ng'ate gumuwa ku ssente eziwera yes kati masa ajja kubula yasoma ki nti oba akola ku airport oba akola mu ofisi ya gundi era akola mulimu ki ogwo gukufula okuba high class ku balala nga ne kadama gwavuma olunaku omwezi asevinga kadde kalamba ajja kugenda akawunti ye eno bank assessment gyalina nti afuuse ne buli mwezi emyezi mukaaga gyamaze mu Dubai kangezo emyezi mukaaga mabega tisene ruchi za savings ku akawunti ye hazikulage nti ali ku high class ya waggulu yakubuza asulawa high class abasomye fo beyo imanyi ye masa asulawa abasaba ne wansi bakadama nti kadama munaku talina magezi tategeera yasulawa yakola mulimu ki high class bwe yajja ewange mutuufu bajjira mu motoka era ng'alinako ennume side ne side ezimugaadinga ndowooza yeyo high class gyayogerako n'ekirala nga tuvudde ku ekyo wagambye nti omukyala wamusangako ku Toyota building simanya ayinza okuba sijasula ng'oba yali alina gwagenza okulaba naye bwe twali twogera yaŋŋamba nti nze Abannayuganda bagenda kunsangawa sirinnya metro sirinnya baasi nze nkozesa motoka ne mugamba munnange ne ba CEO abasajja abalina business wano bali kyalinnya metro gwe lwaki tolinnya metro ddala okakasa ejube talinnya metro kati ogambira akantu kamu
wano omuntu eyevuga mu Dubai abawa layisi. Ono omuntu eyevuga mu Dubai abawa layisi abana mwavu. Ono omuntu mwaga teyevuga akozesa train oba Uber oba taxi kale. Bw'amase nga ajja yevuga ekyo kya bulijjo nenso okujja nga banvuga banga bankuuma. Ago simawulire. Nene metulo ikosa nesebo kya beyo okusinga takozesa motoka za bulijjo kubanga metulo ya mwezi ntambula lunaku kitegeeza nkola. Oba kitegedde. So mase nze ndowooza si ye muntu ayinza okudda na Uganda bannaffe ne bamuwa attention n'abateeka ku pressure nti omuntu bw'ate na Uganda abavumirira abakolokota si alina okuba mu mase. Yagamba nti abannayuganda bwe bababuuza salary expectation tebasukka 500. Always babawaayo 1000 gyekyovola mbu tuli cheap. Okitegeera? Tugamba 10,000 ekyo okkiriziganye nakyo oba embeera nga ffe abannayuganda gye tuyitamu ye tugambisa ssente ezo. Oba ddala kituufu byayogera si bituufu abannayuganda salary expectation basobola okuwaayo 3,000-4,000. Munnayuganda esooka kya bino yasoma. Mase level kwa Uganda kwa balabira waliwo yajjira nga expo mazo kola ki nga expo eta eweddewo ng'emirimu gisalise. Okitegedde Mase we yakola ki we yajjira nga bannayuganda abasinga be yabeerangamu ewange nga bakola nga bakiriina ba waitress ne baweyita. Oba okitegedde nze buno budde nkola mbisolo tokimanyi nkimanyi sente ze fulasiga nozoogera n'ennyingi so sula wenjagala si wensula just nti ye alina mera ye mulaga nti Munnayuganda yenagwa wayina wasula afuna kasente katono ye nga ye ne bawangaaliramu. Ekyo kyasi okugamba. Yes, go nali ku Rovini Media bannange tubasaba mu subscribing ku Rovini channel yaffe esobola okula kuba twagala tuwa amawulire tetugenda kubeera mu lugambo buli ssaawa nga luno lwe tulimu lwakuba ekyatujjeeyo kuzza kitiibwa kya Uganda n'Abannayuganda abawangaalira wano mu Dubai. Naffe tetwagala kubyogera tetwagala kwabya bantu naye twagala tuzze ekitiibwa ky'Abannayuganda. Okitegeera leero mpise ku union nensinkana Abannayuganda jjukira yatuchallenge ngambo tugende ku union tulabo bawaliwo asobola okwogera ebigambo 10 nga tataddemu bya Luganda. Abannayuganda abakola ku mobile money awo abali ku union nyivo kamala bagamba ekikaze ekyo kiba kujja wano twandibadde tukigamba simanyi gye kiwunyiza ebyenya. Aina kala biri yesiga okujja kala kiteraga nti si Munnayuganda ebintu byesiga. Oba kitegeera just Mase amagezi g'ensolo muwanze yasabeeko nekyasooka okwogera kyasobola okukola. Bannayuganda bagenda muvaamu balekerawo n'omuyamba basobola omuyamba kati balekeddeawo omuyamba olw'ensonga nti byakola ate byakyana kito bya wansi tolina kukola just muntu mukulu okola kintu bwe kito. Abannayuganda bano no bayisaamu amaaso kugundi ez'enjawulo ez'ababogo wala yakola kibi si kirungi. Ogambye nti akalimu k'okola okola mu bisolo kituufu wano mu Dubai woba okola mu bisolo emirimu mingi gy'osobola okufuna ate nga gya bbeeyi. Omuntu yenna aba ayagala okufuna ku mirimu egyese oba okukola mu bisolo ayita mu process kikasooke tuwummuze ejobe. Kati Abannayuganda bamutegedde kati nga sinagenda awo kampiseewo kano. Okay. Munnayuganda yenna ng'oli mu UAE ng'okyayagala okuddamu okukola ne kampani okuyiwalinga visa yo gana amagezi genda kuwa gaabwe baagaladde ogalanisa okukola. Mbadde nkusaba Munnayuganda yenna ayagala okuza visa obujja bano bagenda kuddamu niwalinga visa basiza teeka mu Dubai kati nti olina okuba nga olina Interpol eri flat tested naye nga yeewaka. Oba kitegedde n'amaze muno emyaka emeka nze Munnayuganda amagezi gengenda okuwa nga tewakwata bigalongojja bw'ofuna vacation ng'ogenze waka kola Interpol test esagaleyo mu system ng'oleseyo ebigalo byo wakati buno obudde okola visa empya baagala Interpol eri flat tested ono mu UAE. Nambadde sikamanyako nze bwe nagenze ku medical baŋŋamba nti batandikidde ku system ku regimu yaffe yagenda ku medical okutugema hepatitis B dozi meka 3 nembabuuza nga nze baŋŋembedde ewaka ne baŋŋamba oba twakama bakugema Dubai yateesa amateeka buli agenda okukola visa renew bakuba empiso meka hepatitis B kati ne baŋŋamba neyo nyenyini Interpol nayo kyatandise kyoli mu kukola nakafuna abantu aba
nga babagaye mulina okudde mukole Interpol musooke mukomewo era nga maze mu emyaka emeka sinagala abagezi gembawa gwe na jasingo obadde ogenda kukola visa empya kuddamu kukola ne company soko gende Kampala okole ebigalo bofuna vacation oba gisabe kula visa yo okubantu osojifuna empya okole ebigalo malo okomewo ogenda kufuna visa soko tetuvuddeyo aho kafunye muganda wange nkafunye sebo mukama wange Interpol ina soko tukongere ku katono Interpol ina genda ku embassy byonna be babimala Interpol flat tested nga ye Uganda olina okugenda e Kampala n'okwata ebigalo ku embassy ya UAE e Kampala ogenda ku police ye Kampala gowe nali mu Dubai ng'olina omusango akola e Kampala oba bagenda kufuna kubanga balina okukola olina ogenda ku police n'ogenda ku internal affair n'ogenda ne ku embassy n'okwata ebigalo n'ofuna Interpol empya n'osobola okukola visa samagezi gemba buli muntu enenena alina okukola ekyo mu bwangu obw'ekitatana kutandagenda ku visa lini asobola okufuna visa bw'obanga wakola Interpol endo bino bye baforginga ng'ebigalo tebiriiyo balina obusobozi obuzuula nti bino Interpol bye wawa bikyamu anti baba balina fingerprint era bagenda kugamba tutukulina mu system yaffe n'omuntu yennyini yakola Interpol enkadde nga namu nga yaggwako nti yaba ya myezi 6 baga just Interpol enkadde olina oba nayo ogitwala e Kampala oba ogisindike gwagirina ng'oli mu Dubai Interpol enkadde ng'eri flat tested nga wagifuna nga namu nga si yakifere sindikira omuntu e Kampala abikutambulize togenda genda ku bigalo oli mu system gy'oli then ng'ogenda kufuna Interpol empya naye atagifunangako de Kampala ofune Interpol yo kwate ebigalo sokodde okola visa linyo otherwise togenda kufuna visa tenga visa yeweddeko olowooza ekintu ekyo kisobola okuba effective Uganda nga bangi abatalina Interpol ng'ate babeera mu process ey'okulinyowenga every single day olowooza kinaaba effective banakiteeka mu nkola anti Dubai kasadu UAE kasiteerangirira nga nze bankoze nze nagemeddwa gundi hepatitis B nga simanyi tosobola kuyita shortcut kufuna visa era gamba kimu message okifuna bakugamba nti olina medical ya naku z'omwezi bweziti nejjangu ne Interpol bagenda okole Interpol waleta Interpol yo twasobola kuwa visa. Yes, Uganda mwenna abatuliriza oba abatulaba ensonga muziwulidde oyagala kulinywinga visa oli ku freelance bakukolera bi Interpol by'ekicyupuli oli mu process y'okulinywinga olina okulinnya ennyonyi odde waka okole Interpol eri kwalaali okusobola okufuna visa yo empya atubadde tuli mu nsonga eno y'okukola mu bisolo Uganda advice kijoyinzo muwa yagala okupgradinga buli kalimu konna kaakola ng'ogasseko n'akaakako ayagala okukakola ayinza kukola atya kati kino mugenda wakana ambagenda kukkiriza olwaleero buno obudde emirimu giringa ena bwe gibe nga giri ena egy'amaanyi omuntu nga bujasobola okukola mu Dubai n'afuna akasente nti kamumala mu bizibu bye mirimu giringa emeka ena Gulumi akola mu bisolo gwe gusooka yagala bagana lwaki ganta gwe gusooka bwe mulungu osooka kubanga osomye n'okola CV n'ofuna omulimu enkya nenga wogenze ku interview oli yotya oliyo omu ku interview bosi n'akubuuza nti oyagala sente mmeka so sigwe kubuuza bosi ompa sente mmeka kyanjawulo nti bwogenda ku interview ng'olinga kangeza oli assistant nurse oli musawo wa bisolo oba oli guluma bosi yakubuuza oyagala sente mmeka okitegedde so okubuuza bosi ompa mmeka bosi yakubuuza oyagala sente mmeka kitegeeza nti guli ku top 1 okunoonya gufunika ogusoma de kale kisumbwamu naye nti bw'ogusoma so gufuna abasinga bati ebisolo kyova nti mirimu busoma bino ebisolo ofuna mangu omulimu nti kati grooming mu UAE tolina wasobola musomera era topic ina kuba namba kuba grooming muwanvu nti grooming bw'oba yagala mumufunamu wano mu Dubai omusoma bannaffe bennyini kati nganze yamusookamu abamu ku baba abusookamu tusobola okutulaininga muna Uganda nofuna omulimu jaffe sija kunoonya nobiga practically yes wano bogenda okusaba omulimu tebasaba nti wabisomerera bagala ekintu kimu obimanyi mu kubimanya betaaga ebintu bisatu bagala ekifaananyi kyo ng'oyambadde either uniform oba ng'okola ku pet bagala video eraga nti oli mu kukola ku pet
bagala ebifaananyi byo before ne after ne during nti bye balagabulazi nti peeti ogimanyi ogikolako kwasi nyangu ddala nga kapanga eyo embwa kosi sinkapa zibankame era embwa ziba mixed breed ziboke so gwe omuntu gwenso omugamba omulimu ogwo gwasobola okujja n'agamba buli kimu nkyefiiriza kangusome almost ng'omwezi gumu gukumala kale emyezi 2 ku mulenzi mula kale emyezi ng'ena oba osobola ofuna ssente nga togenda kwejjusa kwanza si complaining nga sejjusa esebo yes okusoma ekintu kati nga bw'oyogedde nti nno tewali ssomero lisomesa mmwe musabayo akasente yeah of course oba tusaba akasente cause ebintu byetukozesa makansi ezo machines ezo tuzigula buguzi cause machine ng'efunye obuzibu machine za grooming za bei singa nabo mu salon mani sani z'abasajja b'abakazi nti machine emwe eringa mu 10,000 wali 15,000 just blade emwe erinnyo limu nusu nga imeka 5 nga lyatise balimenyese omwana akuwa akasente ako nojjako ezagula makansi nojjako oluusi eza vaani ez'amafuta nojjako oluusi obudde bwogenda okumala naye ng'omuntu n'ebitambulako ebyala byagenda okukozesa so n'omuyambako n'omutraininga n'omuwa ekigenda okuba kibeetaka ng'agenze ku interview ku interview bw'ogenda bosi taba nawo bosi agambye peti nagiressawo peti eri awo just kasakira nti agamba yes kino kyembadde neetaaga interview yo kasakira nti asiima ffe tukuwa basic oli kira nti wagenda okunako agambe kyompadde kyembadde nkola ki kyembadde neetaaga ng'olwofunye omulimu nga bosi akubuuza nti oyagala ssente mmeka wano omuntu nga okola grooming ndowooza grooming chef sibafumbe emmere abo chef babiri nze mmanyiko wano bye bantu bogamba nti atula wansi n'agaba mugagga nti njagala ssente bwe ziti kale abaana bo gye bali yes naye nti omulimu ogwo gwe mulimu gw'osobola okukola nga si bonna nga bagumanyi grooming alimu just kusala busazi mbwa oba kapa zimwa tewalimu kuzizanyisa kuzitwala autu kubeera nazo kuzikwegamba nga tewali bya kuzikomola ebyo kati nga bwe nkugambye nti grooming mugazi oba kitegedde mulimu ba pet handler yalwankola mu ddwaliro just nyambako omusawo okulabirira peti kuki mulimu ba pet groomer aba styling enviiri mulimu pet sitter bakola ewaka okitegedde mulimu ba traininga badogo trainer just nga training ambwa ngabeera mu gundi za police ezo bafuna ssente mulimu ne ba assistant helper abayambako abo nti naye guluma yabakabaka guluma yeeramula so nti buli muntu bw'obanga ozze mu grooming steps zibaawo bw'osooka okusoma ogendagenda nga assistant guluma yayambako nogenda nga dogo handler yayambako kati notuuka mu maaso nogenda ku nga guluma essaawa zino nze nkola mu Dubai Safari Park simanyi oba omanyi ebisangibwayo Dubai Safari Park musangibwamu ensolo zonna ez'omu Africa musangibwamu ensolo zonna ez'omu ddungu abantu abasinga bamanyi Cameroon ezisukka ne mu nsolo 15 ezisangibwa mu ddungu mulimu ensolo z'omu Asia nga zi tigers n'ebirala nze nsobola kukozesa ki ku ssomero lyammwe eryo oba kale ku mulimu gwammwe eyo knowledge kijja nnyinza okujjayo esobola okunyamba mu Dubai Safari Park okwa-upgradinga kuba nkola nga tour guide right now. Yes, kati waffe tukuyigiriza makansi bagikozesa. Makansi eyo ogiraba okwata makansi emu nga bw'olaba enviiri z'omuntu no styling omuntu nga bw'olaba enviiri z'abanyankole oyo kaati gwe basalanga ali level emu flat. Yes, nti osobola okukwata peti n'ogidesigninga enviiri zaayo ng'eri ku size emu kyogamba kuyita nti teddy bear n'omuwa ekifaananyi kati n'agamba yes kati skill y'okukola ezo enviiri si nnyangu kati goyinza oba olusobola okukola mu peti yes netusobola kukola kintu ekyo n'okumanya blade ki egendako nti layer ki gyengenda osala kati ffe kyetukuwa nti okwata blade bweti egenda kuwa size bweti nti makansi bweti egenda kuwa size bweti era makansi eno ekola wano eno erina kukola wano tekolawo okitegeera ffe kyetukuwa n'okulaga peti otandikira kuki okoma kuki affe gye tukola eyo tetugroominga naye tukolanga ba tour guide
tunnyonnyola ku bisolo Yes. bavizita baba bazze. Bulijjo njagala okubeerako ne kasikirwa akalala k'enjiga akakwatagana ku bisolo naye mostly mbadde ndowooza nti ngenda kwagala ku bisolo eby'omu Africa nga temuli mbwa oba kapa. So singa mba njagala okuyiga ku bisolo ebitali bya waka tewaliwo department yeyo etali erimu wild animals? For now tetugirina. Kubanga wano mu Dubai tukola ku bintu bisatu. Tukola ku kapa, ku mbwa, ku kamyu ne ku kinyonyi. Bye bintu bina. Bano basinga okuba nabyo abantu abatambuze abazungu naddala abazungu bana ebisebe singa ndowooza nga 60% bazungu balina ebisolo. Ekisolo kya bbeeyi wano okusinga omuntu. Yes. So ebintu ebyo bina tusinga nnyo okuba nga tukolako okujjanjaba styling enviiri n'ebisingako awo. Embwa eyo singa oba ogulumi ogenza okusala embwa oba kapa n'ogimwa bubi client n'atayagala style gy'ogisaze kiba kitya ayomba akola atya? Kakati betusomesa mu baana ng'ogenda kuyingira omulimu gwaffe tukusomesa okuwuliriza kasitoma kikyayagala kuba kasitoma ajja n'ekifaananyi ajja ne video n'ekifaananyi njagala ebeebo ng'ayina before ne after oba kitegedde nti bw'omuwa kyatayagala nga yagambye njagala kino n'omuwa kyatayagala alina olukuza mu nsi yammwe gyoyita deportation wallahi ya Mungu kira nti ku peeti ye era gambirawo mba sisiimye ate mpadde kyenjagala obuyinza bulina obukuze wammwe era bakazi abana balinga abaana justinga kira ntanyinga obuyinza n'agamba oyo simagala mu nsi eno kabasinga bawalabu n'abalabu nimwe bali n'agamba oyo peeti andikozeko obi oba oluusi oyinza obukola ku peeti n'edduuka neegenda n'efuluma kati nga kapa n'ebulira ddala ne bagiranga nti obukadde 7 agirabako dira mu 7 naye bwebula okuba fayini gwe omuntu okolera bwerere okumala emyezi ng'ebiri oba 3 n'okuzze wammwe. Mubiwulidde bulungi ebikwatagana ku peeti ono expert ebbanga aludde mu bintu ebyo ebisolo abitegeera. Yes. Kakati nga tumaliriza embeera eno Dubai gyerimu mwabakola mu bisolo nze saawa zino mbadde sikyakola twali juminze buli juminze just they reopened the park naye baali bagigala mwe muli affected nti 60% bazungu abazungu abamu bazze wake waabwe muyina engeri gye muli affected ku mbeera eno? Kati nga bennagambye nti omulimu gwa grooming mulungi nti peeti zonna zasigala ziri waka. Peeti mu kubeera ewaka peeti eba erina okunaaba okusala enviiri zikula buli mwezi ate eba erina okulya kitegeeza mu mbeera naffe twasigala tukola oba basigala bakola batono nnyo abafuna obuzibu nga bino bituuseewo nti abasinga peeti zibadde nga weziri nga bazikolako. So nze omuntu amagezi gensobola omuwa nti naye nga waze covid kangeze covid yajja nga waze olutalo yo peeti esigala nga balina ogikolako. So kitegeeza peeti si mmere nti bagenda kulya ndye nti emmere bagenda stoppinga era gw'osigala okola tofuna buzibu bwonna. Yes, muwulidde ndowooza tewaliiwo nti ate emirimu tegirabika egy'abakola ku peeti okitegeera. Omuntu ayinza ku peeti eyo bayinza giguruminga every after how long? Peeti enaba buli wiiki. Peeti enaba buli wiiki ekyawansi ennyo